Mugetufuna ye Bebe Cool kawedde mudda awanye Bobi Wine mu maaso ga President Museveni. Kankuzanyire katambi naye nga nkusaba subscribing atanaba nawe atana likinga video gena maaso botyo birenga ate ojimpera like. Mbabuze yani mbabuze Bobi Wine omuyimbi Bobi Wine walika omukono wagira omuyimbi Bobi Wine okitegeera mukitegedde siganye nti abavubuka tulina amaanyi tuli naye tutubeera tubulamu kye bayita experience ate ng'ekyo si kyakwogera bubi nedda kyakwogera mazima. Bwemwebuuza abazungu abo lwaki buli mukulembeze eyeesimbawo mu nsi zaabwe abaasuka emyaka 7 lwaki mwali mbalabyeko nga basimbawo omuvubuka ow'emyaka 4 oba 45 tekibangawo naye bo bajja eno baagala tutegeke abaana abato abatalina experience basobole okubasoganya batubeko amafuta babalimbelimbe n'obusente naye bano bajjajja ndowooza mujjukira ku kyebisiyaga kye yabakola yabagamba muzeeyo sente zammwe tusigaze empisa zaffe kubanga eggwanga teriyinza kuluusinga mpisa. Empisa kintu kikulu nnyo era oluvannyuma mumanyi ekyabaddewo bamukubidde essimu ne bamugamba manyi muzeeyi tusonyiwe kale twagala kuddiza ssente n'abagamba ate muleeta ssente kati namaze okumanyira okubeerawo sente zange ntono kati Uganda tegenda kuddamu kwewolawola bya kisiru. Mbabuze yani mbabuze Bobi Wine omuyimbi Bobi Wine walika omukono wagira omuyimbi Bobi Wine okitegeera terevu nnyo oyo nno ye mukulu Bebe Cool. Kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga ate omwewulirirako ebigambo ebyo byayogedde ku Kyagulanyi ku rally eza President Museveni bireetedde abanuupu okutandika okubeera nga ate beewaana ku social media nga bagamba abasajja wadde bawagira President Museveni naye ne President Robert Sentamu Kyagulanyi yandibanga ate mwanattu abasula ku mutwe. Kankwongereyo n'akatambi katono nnyo subscribing atanaba nawe atana likinga gena maaso bwotyo birenga ate olikinga video eno. Kyagulanyi ajja kubalumya omutwe wulira Bobi Wine walika omukono wagira omuyimbi Bobi Wine okitegeera ndowooza owulidde. Kyagulanyi ono yagamba nti abantu bajja kweggaliranga mayumba gaabwe bamuwulirize. Kale ekisinga okwewunyisa ate era twakola statement zino wammanga ne president yagikolako nti akaseera kagenda kutuuka aba NRM bennyini batukolere campaign. Kati gwe okimanyi awo bali mutukolera batukoledde campaign obadde okimanyi ekyo kyokimanyi oba tokimanyi. Ekyokusatu Kyagulanyi asula abantu ku mitwe. Nze kankubuulire ebadde campaign ya NRM owulira naye omuwulidde bw'ayise statement Bobi Wine ye yadda yamuyise muyimbi naye abasinga bamumanyi nti kati munnabyabufuzi ate abasinga bakimanyi nti boyi twagala Ntebe era nyongera okubagamba Abannayuganda temuloba mission twagala Ntebe nene. Terevu nnyo kugambye bo abanuupu basanyufu olw'ekyo Bebe Cool kye yakoze. Omukolo babadde kugwa NRM naye ssebo omukulu n'agenda ayingizaawo Kyagulanyi n'agenda ayogera ku Bobi Wine embeera yonna n'ekyuka n'olaba nti n'embawagizi bennyini kasita yayogedde ku linnya Bobi Wine vibe yabadde wansi naye vibe yalinyiddewo mpaka mu 10. Yabadde ayogeranga ne byayogera tebabiwulira ne kasita yakoonye ku linnya Bobi Wine audience n'eryoka ekola etya n'eryoka ekyamuka. Bo kati abanuupu bakirabye ng'ono ali mugenda maaso n'okubeera ng'ate abakubira campaign era bakisiimye nnyo ne bagamba bagendere ddala maaso ne president okubeera ng'ate abasula ku mitwe. Kale wadde nga abanuupu kino bo kyabayisiza bulungi era kyabasanyusizza bo aba NRM bagambye omukulu Bebe Cool yakozeemukko bubi okubeera ng'ate aleeta ensonga eza Bobi Wine ku rally eza NRM yakoledde ddala bubi nnyo era si basanyufu
tosobola kuddira rally za musajja President Museveni ate n'oleetamu Bobi Wine ng'okimanyi embiranye eri makkati awo si ntono era bo bagenze maaso n'okubeera ng'ate Mwanatu bamunenyaamukko. Kankwongereyo n'akatambi naye nga nkusaba genda maaso osubscribinge gwe abadde tannabakulabika ng'ate osubscribinga. Naawe abadde tannalikinga vidiyo eno genda maaso bw'otyo obeere ng'ate ogimpera like ku ssaawa eno yennyini. Waliwo abakutte katendako okutujjukiza nti Honorable Shamim Malende mulwadde. So abayi kyenjagala mbabuuze bakulu. Waliwo eyabazigiridde n'abaga nti twalwala endwadde y'okwerabira nti tubeetaaga mubeerawo nga mutujjukiza nti Honorable Shamim Malende mulwadde oba. Please, it is very okay okuwagira ina gwe oyagala okuwagira. It is very okay. Naye Honorable Shamim Malende mukamwako, that lady has gone through a lot. Mulwadde yakamala okufirwa muzeeyi we. Mumuli waneeno olw'okuba mulina abammwe be musuddiisa be mutembeeta omukazi temumujja mu mimwajamu. Mutukakasa nti mulwadde mutunnyonnyola mwasayininga endagaano ne Katonda nti okulonda wakulituukira era ajja kuba mulwadde nti obulwadde bwe yalwala buli unlimited wetulituukira okulonda nti tebujja kuwona ensonga lwaki mujja wano mutujjukize. Please temutubuulira gasiya wammwe mujje Honorable Shamim Malende mukamwaka mwe kubanga oyo gwe mutajja mukamwaka mwe she's more useful than aba abammwe be mutembeeta. Why am I saying so? Olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi nga 14 Mande nuwa mutwe bamuleeta mu kooti. Nuwa mutwe omusajja gwe bamusiba naye ku musambo gwe gumu baamuta oluvannyuma lw'omulamuzi okubasaba ababeeyimirira oli n'aleeta ababe. Abanuwa mutwe be baaleeta ne baga nti abo tebasaanidde. Honorable Shamim Malende we yabeererawo nga tannanafuwa tannalwala ezo tezaali nsonga ku ye nga kukikwatagana n'abasibe tawa abasajja abo nsonga zisigaza baganda baffe nga bakyali mu makomera nga basobola okuyiiya byonna bye bayiiyiza naye nga tabawadde ensonga nti ensonga ekyalemeza omusibo no mukomera nsonga bweti. Kati gwe tekikukwasa nsonyi okuwulira nti ekikyasibye Nuwa mutwe mu komera nti kuba nti talina bamweyimirira abamweyimirira si bagundiivu. Kati bwe nkugamba nti Honorable Shamim Malende omulwadde she's more useful than abo abalamu essaawa eno abandi badde babeerawo nga they are making themselves useful balemeddwa banabeera useful eyo maaso. Nnyo bwe zityo zo ensonga za Honorable Shamim Malende bwe ziri zikutte wansi ne waggulu era nga wetwogerera essaawa eno omukyala Honorable Shamim Malende mu kibuga mwali nnyo era yakomyewo okuva e Nairobi ku ddwaliro erya Aga Khan yali yagenda okubeera ng'ate ajjanjabibwa. Yakomyewo naye gye buvuddeko wabaddewo embeera abaana gye babadde bamutaddemu ng'embeera eno ebadde ekulembeddwa mu Fort Soldier amanyikiddwa nga Sauda Madada ng'agenda maaso n'okubeera nga agamba omukyala Shamim Malende teyeetaaga kudda kubanga embeera gyalimu ffenna tugiraba y'embeera y'emu n'omugenzi Honorable Segirinya gye yalimu. N'agamba Shamim Malende yeetaaga okubeera nga awummula ku ssaawa eno yennyini era mu ngeri y'okubeera nga abadde amussa wansi ate abadde alina omulala omukyala gw'asitula bamuyita Luyirika mwenna ndowooza mumumanyi bulungi nnyo era gwe babadde basuubira nti kaadi osanga yagenda okubeera nga agifuna eya Kampala Woman MP naye Shamim Malende ate yakomyewo mu maanyi ag'ekitalo. Bafuut Soldiers badde batabukidde omukyala oyo Sauda Madada nga bagamba nnyabo togenda kuyisizaawo omuntu wo ku muntu waffe wadde Shamim Malende kituufu tukimanyi mulwadde naye bwe tunaatuukira mu kalulu tuli sure nti ajja kuba Mwanatu ate nga ateredde so togenda maaso ng'ogezaako okubeera ng'ate oyimusa omuntu wo ate ng'owaffe omussa wansi mu mbeera y'okubeera ng'ate omunafuya nti talina kyasobola kubeera nga akola ate abalala nga beesibye nnyo ku ky'okubeera nti Shamim Malende abeereddewo nnyo ekibiina ekya National Unity Platform naddala abaana abadde basibibwa
abadde bakwatibwa ne baggalirwa olwa politics. Shamim Malende abadde ayiwawo nnyo omubiri okusobola okulaba nga abaana abo bateebwa, era abaana bateereddwa bangi nnyo. Abaana bangi nnyo be baali bakwata ne babata olwa Shamim Malende okubeera nga yagenda mu kooti n'abeera nga ate mwana tu abawolereza. So Bafoot Soldiers ne bagenda maaso ne bategeeza tekyamazima kyo Shamim Malende mukyala wa nkizo nnyo, mukyala wa maanyi nnyo mu kibiina, tebateekeddwa kubeera nga ate bamufiirwa wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Era ne bagamba n'ekisanja ekiddako bagenda kubeera nga akalulu bwe batyo bakamwongera. Nti bo biri ebya Zara Lwirika omukyala Sauda Madada byali mugenda okubeera nga avimbisa, gwali mugenda maaso n'okubeera nga asitula nga amussa waggulu. Bo tebabimanyi, bamanyi omuntu omu yekka, Shamim Malende. So kusaba ogende mu comment section ng'omulabi otubulire oli ku side eya Zara oyo gwe bali mu kubeera nga bawanika, oba oli ku side ey'omukyala Shamim Malende ayiriddewo nnyo ekibiina omubiri n'okubeera nga ate abaana bangi bateebwa ku lulwe. Genda mu comment section obeere nga buterevu otubulira tiimu gy'ogwa, tiimu Zara oba tiimu Shamim Malende. Naye nga teweerabira Shamim Malende we twogerera essaawa eno mu ggwanga mwali nnyo, era abadde beesunze olw'okuba taliimu nga mwagala mukozesa akakisaako mubeere nga mumussa wansi nga musitula Zara, mukitegeere nti omukyala Honorable Shamim Malende mu ggwanga mwali nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Embeera yo bwetyo bwekyali saidi zeeyo, tali mu mbeera nnyo nga bwe yagendera, agenze atereramuko, era twongere okubeera nga ate mwana tutumusabira asobola okubeera nga atererera ddala. Omukutu Jika Media kubadde kusaba subscribing gwe atanaba, nawe atanaba kulaikinga video, genda maaso bw'otyo obeere nga ate ogiraikinga. Yitira mu comment section obeere nga onteramu endowooza yo, naawe alina kyagala okubeera nga otuwabulamu kyonna kyonna osobola okubeera nga okituteera wansi awo buterevu mu comment section. Ku mukutu Jika Media kubadde munzikirize, mberekereze, akuume atakomera mpeera. Mweraba.